Okay, olunaku amaje lwe galumba amaka ga Bobi Wine ne bayingira munda ne bakola bye bakola nga mukyala we Barbara Itungo Kyagulanyi bw'atugamba. Bingi nnyo ku byakolebwa abasinga bye tutamanya. Now abantu abamu abali close to the family bavuddeyo ku disclosinga some of the evil things that were done amaje lwe ga breaking ne gayingira mu nyumba ya Bobi Wine nga waliyo mukyala we yeka Barbara Itungo Kyagulanyi. Omukulu amanyikibwa nga mu miransanafu mumumanya atatera kwerya ntama avuddeyo n'ategeeza eggwanga ebyo bye mutasobola tegeera bye bakola nga ba breakinze into ennyumba ya Robert Kyagulanyi Sentamu Bobi Wine. Njagala owulirize tukomewo. Ebibuuzo bingi ebyanzikira mu bwongo ng'aba Julius Katongole Muhoozi asindise abasajja be bali mu kukola ebikolwa ebibi. Kuba waliwo Babbi byatasobola bagamba, waliwo ebintu bye bakola Babbi Kyagulanyi nga tosobola bibabuulira nti bino baabinkola. Ne ngamba naye bameka kale ekibuuzo kankikole bwe nti bameka abagamba nti bagamba Museveni agende ne mutabani we, era bameka abeerimbise ntulwanira eddembe ly'abakyala oba babaka ba paalamenti. Babbi mumulabe ali ku fulo n'ebibali mu mukola, era bameka mu mbeera eyo ddala bwe tuba tukkiriza nti tuyina obuyinza bwaffe obusobola okwerwanirira gwe MP ne bwoba avaako ku MP naye ng'ogamba nti mpagira enkyukakyuka. Wali olinze President Robert Kyagulanyi Sentamu ajalwanirire First Lady Babbi Kyagulanyi. Wabanga owekitiibwa Kyagulanyi atulaze nti asooka okulwanirira bakatongole n'alwanirira abantu b'owansi, n'akuyamba gwe nga tofuukangako mubaka wa paalamenti n'ofuuka memba wa paalamenti. First Lady ne bamufukamiza ne bamukola ebikolwa byonna mu constituency yo, gwe n'otuula butuuzi ti munnange nze tebinkwatako nze nawangula, munnange nze tebinkwatako nze gundi. Naye bw'otunuulira eddembe ly'abakyala ku kintu kye bakola First Lady waffe, kyekikujjira bantu bangi they are not concerned about president waffe obutabaawo, okubeera nga ali waka tali waka, they are not concerned. Naye president bw'anaavaayo ojja balaba nga bangi President Kyagulanyi played his role. President Kyagulanyi yamatiza nkugambye nze nkugamba ebigambo bino Julius Katongole bannayuganda baazuukuka lwe nze gambe natuuka nga abasajja bali mu kkuba bannayuganda amasasi, ekitebyawo abaana nga bali mu kwekalakaasa, Masaka nga abaana bali mu kwekalakaasa ne babasiba. President Kyagulanyi yajja atugula amaaso abagabe bannayuganda mwabayina amaanyi, mwabayina amaanyi agasobola okwejja mwene embeera kubanga kyekituufu, era bw'abanga yakibasomesa naye ye tuyinza mulwanirirako ddi oyo atukulembedde mu lutabaalo. Era mu mbeera eno mwabiraba ebintu ebigenda mu maaso. Kati ojja kutunulira ku mitimbagano bangi bavuga narrative nti tuteese tukole ki. Tosobola kuteesa nga ba Edi Mutwe bali mu makomera. Nze Julius Katongole njabbawo ekyange ekyokulabirako lwatuuka e Rubaga ng'akalulu kange ke batajektinze nga n'abamu ng'abakulembeze Rubaga ng'oli wamwesize n'omugamba nzirira wano, wabula ng'akulaga bamugambye oyo talina kuyitawo, oyo talina kuyitawo. Gwe mbulya ku bakulembeze abali e Rubaga South gwe walaba ku Tale Center ng'alwanirira akalulu ka Julius Katongole naye nga DRA forms nziina, wabula nga ye bamugambye gwe kasita oyitawo naye ojja kutunulira constituency endala Nakawa nga balina ababaka baba ba parliamenti
bali ne bameya baabwe bali nga baga awo yagenda tutawanya oyo era n'abamu they are jubilating nti Julius Katongole twamugize ne tulaba nga tumulemesa naye my thinking and reasoning eri beyond councillorship kubanga sijja balimba ku mulundi ogwedde twafuna bakansala bangi okusinga kati ne Edi Macheta amaze emyaka emeka mu kkomera olowooza ye yali tyandiyagadde okubeera kansala mukwano gwange Alex Waiswa Mufumbiro yali buyagadde okubeera MP naye ali mu kkomera President Kyagulanyi kyakozeze eri bannayuganda gwolooza Museveni okutuula wansi n'asiba deputy president wa Western ne Eastern n'akwata nalabye gundi waffe w'embalala n'abateeka mu kkomera olowooza Bobi Wine aba wa bulijjo olowooza aba Museveni tamutya mu bino ffe tetugenda kupowa buteering you era tetusobola kuddawo twekubagize nedda olubuto bwe luvaamu tekitegeeza nti togenda kuddayo kufuna lubuto lulala owekitiibwa Kyagulanyi ndisigala mwebaza ye president bannayuganda gwe balonze naye mu mbeera eno ffenna tutunuulire ekinyusi mwetegereza abantu mu kaseera kano nga president aliiwo abasinga ojja basanga bavuga byabwe ono avuga kike owulira ayogera ku koze entuufu naye bannayuganda oli bw'atayogerera ka constituency ke ajja kwogera kaluka ke ajja kwogera bimukwatako naye tujjukire waliyo bannaffe abamu batandise okubata nga tayagala bwe MP tayagala bwa kansala kati gwa eyandibaziza nebaza nnyo omukyala gwe bayita Goleti Namugga era Namugga oyo mukulembeze Namugga bamukola byonna ebisemberayo ddala obubi mu kalulu ke naye enkeera yazuukikirawo n'atulaga nti koozi teri ku bwa MP gwe yafunye obwa Lord Mayor mukulu bali mwezo kikyoyina okukola nga Lord Mayor ku nsonga eriwo obudde buno era nsanze abakulembeze bangi mugenda mu makereziya kwebaza Katonda bannayuganda tebawangudde ndaba abakulembeze bangi mutegese abamu muli ku TikTok muzina mazina ba MP twabafuna dda mu kisanja ekiwedde era Museveni n'atuwaako baatuwadde bannayuganda babuuza omulwanyi waabwe president waabwe nga tebamulaba mbeera ki gy'alimu owekitiibwa Kyagulanyi ali gy'ali ali bulungi munnayuganda kyeyebuuza gwe omukulembeze abantu obalaga ki nti president taliiwo mbeera ki eriwo munnayuganda mwetegefu okuddamu kalulu okuddamu n'alonda okulonda kwe twagendamu yali manduso era ensonga ze twesigamako okulaga nakyemalya nti we are tired of dictatorship tetwagenda mu kalulu nti nga tulowooza ntitugenda wangula tekisoboka era bannabyabufuzi abamu Museveni agenda bakozesa olw'obufo buno obutini bwe yabawadde mu stabilizing embeera era abamu mugenda batunuulira babamatize nti munnange temufaayo waliwo gwe nawulidde bannaye tubeere bakkakkamu toola olulimi terukola mu revolutioni ebyokugamba nti abantu babeere bakkakkamu nga First Lady Babi Kyagulanyi bamwebasizza wansi nga president alabika message yonna bw'oyogera mu audience muve mu bino bw'osanga bbala mukuba oluyi bbala mubakuba oluyi bano simaba agent sibe NRM you people temumanyi bulumi bantu bwe bayina tetugenda ffe kuggwamu maanyi twagala Uganda empya era Yoweri Museveni ne gavumenti ye bw'abalooza nti yafutinye omunyago gwe kyawedde nedda Edi Mutwe mu kkomera gy'ali
bamuteekako ebisango naye abaabimuteekamu where are they? The Mathias Mpuuga baali bakuuma bufo bwabwe. Mpuuga Babedi Bwanika akirewo namukyalira mu kkomera nagamba naye Katongole ddala Mpuuga agenda atya okusembera okunteekako ekisango nga kino ne mugamba muganda wange abo be bantu baffe. Nze tewali ansinzizza mu lubaga eyo kunoonya kalulu. DRFOMS zange zonna nzina nawangula. N'ekijja kwewuunyisa osange olwo abantu baffe be nalabyawo nga balwana Katongole bw'ajja kusitewola ajja tulabisa. Katongole bw'akola kino nenze munnange ekigendwa kyange omutima gwange musanyufu era omutima gwange gwagala Uganda empya. Ate mwene embeera tugenda kuwangula. Nalaba aba Majambere najjalo kati Majambere alooza w'amaanyi nnyo mu lubaga n'abalala. Ne munnange nga tolina maanyi g'abantu nga tolina kwagalibwa kw'abantu nze abantu mbeebaza abantu banjagadde abantu ne bannonda ne nabagambye obwa kansala butono obwa kansala kitono nnyo kubaze nali nzize na ku babaka bwa palamenti nino bwaka palamenti butono gwe yafunye obubaka bwa palamenti ataafunye byonna sooka obiteeke ebbali. Uganda amaanyi gaffe gagenda kufiira bwerere tegasobola. Owekiba Kyagulanyi amaze ennaku mmeka nga tasula waka mu buliri bwe. Kati gwe Munnayuganda saagala weekubagize. Akaseera kano tukyalina obudde obulunula ensi yaffe. Mwabalabye ba Latifu Ssebaggala ne muganda Wentege. Aba bantu babadde mu opposition nga be bagiridinga. Yusufu Nsibambi yavuddeko bwe mupi n'ayogera ebigambo by'ataalangidde balonzi. N'akeera n'agende wa Museveni n'abalala mugenda balaba. Ng'abamu tubadde nno nabo. N'ekyenkugamba yali omugezi omwe yagamba weesige mutima gwo. Tusobola okununula ensi yaffe. Tuzzemu abantu essuubi abakulembeze temubula. Ababaka abakyala musirise. Babi ayita mu mbeera. Toina mwenna abomwe baba byakalulu. Nemubula tewali umanye mupigo olengera agenda kukyalira Babi. Nenga mukazi watu Babi Kyagulanyi yabadde abazaamu essuubi. Kati mmwe abakyala mutuyambira wa mu revolution yeno. Kuba embeera Babi gye badde bamuyisaamu ayina ekituli kyabadde aziba. Abakyala bw'ofuna mandate n'ofuna ekifo ky'obukulembeze mu gavumenti ya dictator oyina honesty oyina amaanyi agasobola okugenda nawe ne weekalakaasa. Bwanga omukulembeze tosobola kugenda kwekalakaasa oba oli ani ng'onawe otyayo wanayinki abazuukuka ne babakuba amasasi. Bameka mu kaseera kano abakomyawo emboozi y'abantu abattibwa gavumenti ya Museveni nga tumaze okulonda bameka. Abantu battibwa ge mazima tuve ku baamuwanga Kivumbi. Wali ekitebya emirambo ena gyagwa ku ttaka mu Ndeeba gyali 8. Bannayuganda abo Yoweri Museveni wajjako internet natta abantu mu nzikiza even as we are going to be silent. Era bino bye bakoze ku muwanga Kivumbi tageti eriki. Kubanga omujja kulooza nti bwe bampa obwa mmeeya bwe bakiwedde tulooza nti batigitinga muwanga Kivumbi yekka. Dikiteeta ayina baatunuulidde. Waliwo ebyekusike President Kyagulanyi byatasobola bagamba. Lwaki tasobola nakudda waka? Naye awiredde. Oba byenjogera bitegeerekeka. Kubanga Bannayuganda babadde charged. Bannayuganda balina kye balabye mu mbeera eno ebaddewo.
naye ogenda kusanga omuntu olwafuna declaration form y'obwemu pi essimu n'agijjako. Naye nga luli omukulembeze yatugamba muzimbe eggaali as leaders. Eggaali eyo teyali yakumala kuwangula kalulu kosirike. Ku kalulu ka mukamaawo okozeewo. Nze nina omukulembeze Rubaga South. Yatuuka ekiseera bannange era mwegendereza abantu we tuli nabo mu revolution. Ku lunaku lw'okulonda omukulembeze mu Rubaga South kye yakola n'agaba emmere era nebaza nnyo mu kulumbeera ze n'agamba emmere ba agents n'ojja ku polling station n'ogaba emmere eyiyo ng'awa ba agenti be owa president tamuwa n'owa Shamimu Malende nedda nze mmere nga bange bokka. Kati waliwo ebintu byentunuulira nga sobola kubeera yes Julius Katongole abamu bakibaddemu abakulembeze b'e Rubaga South mukulaba nga bakwatagana n'abantu abo bage Katongole yadde alina obuwanguzi bwe temumulangirira bakibaddemu. Naye mbagamba nze mu miransanafu sajja kunoonya bwa kansala wabula kununula ggwanga lino Uganda. Ennaku ennumira bannayuganda n'omukulembeze wange Kyagulanyi abantu aba babiri. Ennaku ennumira bannayuganda n'omukulembeze wange Kyagulanyi. Natunuulidde ebigenda maaso ku mukulembeze wange. Ne ngamba you people bwe munasaaga ow'ekitiibwa Kyagulanyi ne mumutwala ng'ekyokusaagisa nga bamu munoonyaako bye mwagala bw'abeerawo lwe mumwagala embeera ebeerawo mmwe ne mutunuulira byammwe tugenda kusekererwa ng'ensi. Mbadde nsoma ebyafaayo ku opposition ya Uganda ennaku zino zonna kubanga ebyafaayo bye mbadde nsoma nga ngamba naye kiki kye tutakoze era bannayuganda badde balina kukola kye bataakoze. Nensoma ku Yoweri Museveni mu myaka gy'ekinaana bye baakola, nensoma ku ba Ssemwogerere, nensoma ku ba Dr. Besigye, ba Ssebaggala bonna ababaddewo. Ng'ekitiibwa Kyagulanyi alina ekintu kye yaleeta okulaga buli munnansi wa boda mu yivo no ndi mu diaspora nti bonna bali concerned ku nsonga y'ensi yaabwe. Yoweri Museveni ne gavumenti ye ekyo bwe baakiraba bali mu kukyayisa abantu abo, ekyo Kyagulanyi kyazuukusizza nti discussion zirulinga okweyambula bibeera nnyo ku internet. Owekitiibwa Kyagulanyi n'abijjawo. Before we criticize nga bwe ndabye abamu bali ku internet, ko Owekitiibwa Kyagulanyi si alina otununula yekka. Yakwata bakuyita batya, yakwata eryato eno gibagira, ffe tumudde emabega. Era ng'ojja kumbuuza ekibuuzo nti Katongole tuzzaako ki? Naawe kyebuuzo tuzzaako ki? Kubanga tugenda kusanga obuzibu bunene. Waliwo ababaka nga basirise. Embeera y'okusirika eyo tuginoonyerezeeko nnyo mu bakulembeze. Ojja sanga omuntu ng'abadde ayogera nnyo, yali ayogera n'asirika abulaputire. Era ekyokubiri, ffe tetukkiriza n'abantu bagenda kukwatagana mbuze ono Pastor Kayanja sima ono biki, nedda, no please. Bano babbalamu sitaani abasitaani. Kale nno omumiransanafu ngenda kuddamu nga bwe nnali. Abamu ndaba bali mu tuvugisa eri envuga. Ffe tubuuza Mukama waffe ensonga enkulu, Mukama waffe aluwa?
ensonga enkulu MP totunyumiza bisonga byo bya kisirusiru oba ani totunyumiza kutegeka bubaga bw'omu oli mu kwekuyozaayoza eyakutuusizza kwekyali ludda wa naye yegomba okutuulako ne famire ye yegomba okutuulako era njagala mbagamba ebigambo bino bantu bange Honorable Muwanga Kivumbi nabadde nnoonyeza ku story kati muwulirize. Honorable Muwanga basse abantu ewuwe bali mu 25 oli ateekaka bagita eno emundu kasefuliya n'agitunuza mu galaji pa nga buli gwakuba muntu amutta. Naye omusango gwe bamuguddeko mu kusooka gwabadde gwa terrorism. Terrorism eyo gye bagudde ku Muwanga Kivumbi baali balina kye bafumba ne basooka ne bakwata ba deputy president si baffe. Bwe baagala okukifumba saga ya Muwanga n'egwawo. Bana abakulu ensi ezisinga zaaganya okuba recognizinga. Tetusobola na mulundi na gumu kukkiriza nfuga ya Kimbula. Tetusobola mulundi na gumu baganda baffe gavumenti eno beyasse era bezetta n'abali mu makomera kukkiriza ebyo by'ekisiru ebigenda mu maaso. Njagala okubategeeza bino ebikolwa eby'ejjoogo bino ebikolwa eby'okumanyira bannansi ne babafuula ng'ekitagasa ffenna tulina okukola ki? Okubivumirira. Naye Katongole njagala kubuuza ekibuuzo nange ombuuza ekibuuzo. Tugende tufune leader of opposition tukkirize nti Museveni yatubbye. Nze mu lutabaalo luno gwe nzikirizaamu Oweekitiibwa Kyagulanyi President Kyagulanyi alina statement gye yabagambye nga bannansi. Mwe bannansi okubulawo kwa commander in chief abakulembeze mwali badde mwakintapuliita ne mukibusubuulira abantu ti omukulu taliimu. Mujjukira ku Ssaabasajja Kabaka te Kabaka taliiwo, Kabaka taliiwo. President olunaku ne lukya mwenga mmwe mukyanalyzinga ki? Era mwene embeera omuntu yenna agezaako okugamba kuuma eddembe, omuntu yenna agezaako kulengeza tibannange kola bwoti, baganda bange muddeyo ku bigambo omukulembeze bye yabagamba nga tugenda mu kalulu. Saagala mwerabire mangu, saagala mukole ki? Era njagala mbagamba ebigambo bino mubiwulirize bulungi. Tewali kye twafunye kye tutafunangako. Kye mugala temufunanga ku BP. Luli twafuna 58. Abasajja baseggona babadde mu parliament ebisanja 3. Bano Smart Sekikubo myaka 25. Naye nga Museveni waali ekyo tekimukosa. Oba gwe kansalani, oba gwe MPani. Naye obukulembeze bw'eggwanga. Maama gwe baakuba amasasi Nateete Kabuusu. Omwana we gwe maama baamukuba amasasi n'omwana ne bamukuba amasasi. Ng'abanja obuwanguzi bwe. Kiyinza kukoma bwe kityo. Era Latifu Ssebaggala Sseŋŋendo
eyamala mu paalamenti emyaka aga 2 wabula mpulidde abawumba tuutumbu bagenze wa Yoweri Museveni bateesa kukuteebwa kw'abasibe. Lwaki babafuula abasiru? Latifu Ssebaggala mirundi emeka wagenze ku TV n'abanja Dr. Besigye? Latifu Ssebaggala mirundi emeka gyagenze ku TV n'ayogera ku ba Eddie Mutwe ba Machete oba Yusufu Nsibambi? Yusufu Nsibambi wajja n'abalimba bangi bwe bagenda okunyagula babeekwasa twagenze teesa ku nsonga z'abasibe. N'obuuza Nsibambi mu kooti munnamateeka yali alinnyeko agamba ye yawoleza Gaddafi yagendeyo ddi ku nsonga z'aba Eddie Mutwe. Era mwene embeera tebabalimba nti waliwo ekirungi ekigenda okujja nga tuli bwe tuti. Kuba yabadde omukalulu mwabirabye. Bano ne babba akalulu mu kyere. N'osanga ewakiso nti oli amala kuwa miliyoni 10 bamulangire ono bweziti. N'amasasi bannansi ne bakubibwa mu kyere. Nga mulowooza nti bano bo bali mu bateekateeka. Babala nti muli nnyaanya bagenda balenganga mirengo. Era mu mbeera eno ne bw'oleeta Kiruluuta Yusufu Nkerettanyi mukwano gwange naawa tagenda kwekana Luttamaguzi. Tekisoboka. Tagenda kwekana Bassemuju. Right now drawing board munansi gy'ateetaaga okutunulako esooka bagenda sasula ba Munyagwa bangi bagenda kujja nga banafuya Oweekitiibwa Kyagulanyi.